Abakusirayi b'ekkanisa ya Katwe Matters bagumidde ekiro ky'enkuba ekikedde okufudde emba olwaleero ne beetaba mu kusinza newankubadde basoose kubeera batono. Kino tekirobedde abaloyi b'emyoyo mu kkanisa eno okukola ogwabwe wakati mu kubatendereza olw'obuvumu bwe balazze n'okwagala omutonzi waabwe. Mukubulira kwa leero omubuliizi w'ekkanisa eno Herbert Kasule asinzidde wano n'akalaatira abakkiriza okubeera n'okukkiriza okwannamaddala kuba omutonzi alaba buli omu obuzibu bw'ayitamu era asobola okubajjamu ate n'abatuusa ku birungi. Omulabe wo kyalowooza nti agenda kukuteekerawo olema okusomoka naye mulinnya ly'omwana wa Katonda omulamu Katonda agenda kuwa amaanyi n'obuvumu okukiwanja. Omwana Katonda omulamu Katonda agenda kuwa obuvumu okuyita abo bolaba nti mulabe walowooza nti toyitewo ogenda kuyita. Ono bakira awanuuza okuva mu kitabo ekitukuvu Bayibuli alaze nti ne bw'wabaawo omuntu yenna akukaluubiriza obulamu bwo ne bwesigalisa ddeni ovuunuka ekizibu ekyo. Sawulo yalowooza ng'Abafirisuuti bajja kutta Dawudi. Awo abaddu be bwe baabuulira Dawudi ebigambo ebyo Dawudi n'asiima busiimi. Yasiima nnyo okuwasa muwala wa kabaka. Awo ennaku nga tezinnaba kuyitawo Dawudi n'asituka wamu n'abasajja be n'agenda n'atta ku Bafirisuuti abasajja 200. Mu kusaba kuno Delta TV etenderezeddwa olw'amawulire geetwala mu bantu. Omubuliizi bw'ategeezezza nti galina wangi nnyo we gatuuse n'abalabi nga bagaweera obujulizi ku ngeri gakyusizzaamu obulamu bwabwe. Ate n'abantu ensi n'ebanga etulaba, ensi n'ebanga ewulira abajempita eyo bagamba tubalaba Katwe Matters Church, tubalaba ku Delta TV. Abantu Delta TV bakiraba batulaba. Ssebo ow'ekitiibwa Dr. Kanoni Gastalule weebale nnyo okututeeka ku mitimbagano. Mukama waffe yeebazibwe, weebale nnyo ssebo batulaba. Avunaanyizibwa ku byenkulaakulana mu kkanisa eno Kanoni Gastalule Ntake asinzidde wano n'abaako engeri gy'asomesaamu abantu abakaaba emirimu bulijjo okubeera abeegendereza. Yalinye waggulu mabaati ge gabulayo. Mukama ono mulungi temumanyi ssanyu lyeyina lwasaite okutuuka. Mama tweyanziza nnyo tweyanze oyinza okugamba nti enjiri gy'owadde omubuulizi ate enjiri y'omubuulizi bw'obanga tonnaba kutegeera bulungi ojja kuwulira kigambo kigamba nti Mukama waffe yeebazibwe ng'akkirira amadaala. Ne ssebo ekyo era kitekedde mukubiriza naye wendi engeri gye nkutte ku muzindaalo. Bayibuli ngamba okuluka nga bweri ebitabo bwe biri mu Bayibuli nyinza okufuna 3 ku 100. Mukama waffe yeebazibwe. Ono era nga bulijjo abalaze omuntu ayagala okufuna omulimu byateekeddwa okukola naddala abo abalina amasimu nga balina okwekolera akatale.